omuyimbi munne gwe bayita Branic Benz olw'embeera gye lyamutuusizaako gy'ogenda okuba ate ng'owulira mu mbeera eno omuyimbi gwe bayita Branic Benz kigambibwa nti y'omu ku basobola okuba tebateeka ettaffaali ddene okuttattana oba okutyoboola n'okusaanyawo obufumbo bw'omukulu gwe bayita Lutalo byajja bitya sooka owulire omukulu gwe bayita Branic Benz kigambibwa nti yasobola okuba ate ng'akwatagana mukyala wa Lutalo gwe bayita Sharon Wekaza era yamukolera akayimba ako k'owulidde yanneefuulira Branic Benz yabiwandiika ng'oluyimba luwandiika mukyala wa Lutalo ate alukubira ebbaawo mu mbeera nga basobodde okuba ateega etambula ng'emwali mwebuuza nti akayimba kano baakakubira ani kati olunaku lwajjo wiikendi nga bwe tugibaddemu omukulu yasobodde okuba ate ng'akola ejjooga erisembayo n'awandiika ekiwandiiko tumufunyeeko agenda tubuulira nga byatambula naye sooka owulire obubaka bw'omukulu ono obubaka bw'okwetonda eri omuyimbi Lutalo okuva wa muyimbi munne gwe bayita Branic Benz muganda wange nga waliko mukama wange Kalibwami Ibrahimu oba amanya matuufu Branic Benz ntwala omukisa guno okugamba nti mmenyesa omutima era neenenyeza byonna bye nakutuusaako obudde buli wanjagala nnyo wantwalanga muganda wo ne nange saamanya nti olunaku olwo lulituuka ne tuwawukana sigenda kulombojja byonna naye ekisinga okunnuma kwe kusanga nonneewala wadde okumbuuzaako abantu abaali ab'omukwano omukulu Kalibwami nga ye Musiguze awandiikira Lutalo nti yeetonda era ng'asaba musonyiwe byonna byasobodde okuba ate ng'ayitamu nti bwali butowulira ensi nzikiriza nti ekyuka era tugiryako makoola w'okitegeera saakomyawo okulaga mbeera eyo nagenze ne mu studio n'enkola oluyimba tuddiŋŋane era ŋŋenda ku buli radio ne TV okwetondera nsaba ofuna akafo mu mutima onsonyiwe simanyi oba mu mutima onansonyiwa naye akagambo sole kannyukuta 5 wakategeera nti ka 5 nesunga olunaku lw'oliŋŋamba ti Branic Benz nkusonyiwe bw'obeera ng'oli gwe bw'oba nga kigudde ku gwe Branic Benz yasigula mukyala wa Lutalo Lutalo akadde kano omukyala amufumbira akyamunoonya akyabuuza alinga Eddie Kenzo mu mbeera eno ne weebuuza lino ejjoogo lyakadde kano lituuseewa sobodde okuba ate nga mukubirako omukulu ono Branic Benz atubuulire Lutalo yamujja mu kyalo tulawulirize Branic Benz wuuna atandika tambula ng'omuganda amanya n'eddoboozi nze Kalibwami Ibrahimu ng'ali musajja yeddira enjaza eyakabbira omugujulu wentyo ntambudde omundikivu ng'omuganda naye nga amanya akola ssente nze Branic Benz Branic Benz omuwandiisi w'ennyimba ng'era muyimbi esebo ate nga ku UPRS gwani ku UPRS era nze nkulira abayimbi esebo nze nkiikira abayimbi mu Central Region nga Masaka naye munamu eri esebo corporate ya Uganda ng'otegeere Muganda wisobola okweyanjulako ye mukulu oyo Kalibwami Branic Benz ajoze Lutalo n'ateeka wali namubuuzizza embeera eno yajjawo etya wulira ng'atunyumiza mukulu Kalibwami oba muyite Branic Benz ensonga eyo amaze ebbanga ne muganda wange Lutalo okuva etwayawukana mu 2014 ng'amazima embeera tekiwuka tetukwatagana bwe twesanga tetwebuuza ayita eri empita eri walaba n'omuntu yena gwendi naye waakiri akyama awalala twatuukako n'olunaku lumu nga twakava nga tunaatera okugenda mu kogero waliwo otusho gye twaliko netukogenda n'abanga yakava ku stage ng'alina okunkwasa microphone yaginkwasa n'agisuula eri n'agiwa omuntu omulala MC okay kati nze neŋŋamba abantu nga mwaliko abawamu mbeera akyayinza okuba bwetyo ye mukulu oyo tukyagenda n'ejjoogo ly'abasajja akadde kano kwe kumubuuza obuzibu naye buvaawa wulira ye bwe yeekwasa Kalibwami agamba bw'ati n'akayimba kawandiika ka Sharon kigamba nti wali tomwagala ensonga eyaliwo yali emu embeera eyo yonna we yaliwo ejja kulimba obeera omuyimbi nga tuli mu bizinesi y'obuyimbi naawe kubanga Branic waliwo akayimba kawagamba nti ogenda kunzisa ojja kunzisa kati tansobola okukankira kimu ebiseera ebisinga abayimbi etubaayo n'ensonga tuyombesa nnyimba kubanga tunange oluyimba ogenda kunzisa nti ebiseera ebisinga embeera eyo yaliwo yatusukkako negenda mu mawulire kati mu mbeera eyo omanyiga oli muyiiya ng'era oli muwandiisi wa nnyimba ate n'emyaka egiisenga tuba twewaga amaanyi mangi kati ng'okuba ennyimba naawe okusobola okulaba ng'osavaivinga ng'okyawulikika mu industry naye wenkuze n'endaba nga
ebintu ebyo tebirina makulu ekikuze kubanga ndi musajja kati nafuna n'ekitondere kati nendaba nga ate empala nayo tevanga buli neŋŋambye naye olwolodde yali ku mukama wange ate nga munene ate kati nga nze nemmanya nendaba nga nze nnyina okumenyeka kubanga ffenna abatuwuliriza kyemmanyi tekwagala bukyayi abantu okuba ffenna twesobya naye ekigambo sorry sikyangu okwogera kyokka nange ntwalidde ebbanga ddene nga ngamba nange sijja kigamba atya nange ndaba amaanyi mangi bulijjo awulira nti amaanyi mangi ne weebuuza nti omusajja omuganda weetondera otya ku ssimu oba ku Facebook n'ogamba nti ku TV oba ku leediyo omusajja omuganda omutuufu oba oli awo yalifunye ku basajja abakulu mu music industry oba Mr. Semakula omukyala Joanita Kawalya Mariam Ndagire n'abagamba mutuusize obubaka omukulu David Lutalo awo n'abateerako ne Sseggwanga y'enkoko okuba ate ng'asaba okwetonda kye naalisabye mu mbeera eyo ne mukula Branic Benz mubuuzizza lwaki yagenze mu mawulire ulira bwatutegeeza ekisookera ddala ensonga ziri bbiri ensonga esooka nagezaako munoonya nennemu mufuna ne ku WhatsApp namuweerezaako obubaka teyanziramu okitegeeza kati ekirala mu mbeera eyo olaba omuntu batenga omusanga ng'akwewala bwewala kati ssebo nze nandimusisinkanye ntya beebuuza ate okwogerako ne bamaneja be tugeze oba Ivan oba Roja nga olaba bo wennyini bakimanyi nti n'oyogera bugezi ne Branic Benz kikugobya embeera yatuuka naawo yoyo no Branic Benz alabikiddemu ebyo monyogedde okuba ate nga mubuuza ku mbeera nga bwetambudde Daudi Lutalo agamba nti ne music wamusiranyiza nti Daudi Lutalo amusiranyiza mbw abadde yali agenda kufuna kolabo n'omukulu Martha Walukaga n'atya ng'omusajja wa ntondo nnyo David Lutalo tajja biwugumiikiriza era kolabo yagimumma olaba okumanya embeera yatuuka wala nalina kolabo gye ngenda okukola ne Walukaga olimba baluyita tuli mu mboze Walukaga yaŋŋamba embeera mbadde ngenda kuba naawe naye kikulu Lutalo mwetaaga ate nyina sho tekati omusajja oyo awala namuyinza okufuna obuzibu ayinza okunkyawa nange kati nalina n'olinda lunawandikira Wire Mukaza tugenda kukola kolabo naye Wire Mukaza namugamba oba wakola nange ng'ekibiina akyabulira Wire Mukaza nangamba musajja munnange omusajja yaŋŋambye bw'ati ate wakali mu nkaagala kaneetuuka ekiseera nga ndaba nze nyigirizibwa mu industry nga nnyina okunyigirizibwa okwenjawulo abantu kwe batamanyi kubanga obuzibu obeera n'omuntu n'okola naye omuntu namufuna naye obuzibu ofunako n'omuntu ayogera naye omuntu omusirise tomanyi kyazzaako obeera n'omuntu n'omufuna obuzibu ng'ayogera ngakuwulira amazima ofundayo kale omanyi oba Lutalo yabivaako ye n'agamba nti yabimma mazzi nanti waba yabimma amazzi ku engeri gye kyagenda mu mawulire abalazi embeera yasigala ng'enyigiriza nga waliwo abamu abatya okukolagana nange olw'okuba balowooza oli ajja kunyiiga omusiguze ono ajoga Branic Benz ayongerako n'ategeeza ne mugamba Daudi Lutalo g'olumbye nolooza erina ekigambo ky'anaavaamu ne bona agenda wa paka wa David Lutalo talina kyagenda kunyega mubuuzizza kale oyagala kwetonda ennyimba ze wakuba ng'owaana mukyala wa Daudi Lutalo ogenda zideditinga ku YouTube agambye mpozi ne David Lutalo ng'akyusa oluyimba lwe yankuba lwe naali kulesse mu kyalo bwaludeditinga mbwe naye agenda duleditinga bajoga n'akayimba Sharon wali olaga embeera y'omukwano ne bagamba nti wabyali bituufu kati n'ennyimba ezo ze wayimba edda ogenda kukola otya ku YouTube ogenda zijjayo ogenda kukola otya ennyimba ezisobola zijjayo era ngenda nja zikola ne vidiyo omanyi lwaki tuli mu bizinensi wenkuba oluyimba mbasiri wekubidde nganze nga nesinziddeko wesinzize ne mbasiri wekubidde nganze bwe tugamba abantu nti ogenda kunyusa bibeera mu mbeera zonna tugamba lwaki onnyonoona bantu bangi beboonoona ekirala ye asobola okugjayo oluyimba lwe yakuba nti nandikulese mu kyalo ate teyanjija mu kyalo ng'omusajja yankwatako kukono bamuyita Dokita T okitegeera yasooka okunkwatako mu music okitegeera kati yo abantu bakimanyi nti nandikulese mu kyalo naye ng'ate nze nandikulese mu kyalo nze omusajja ow'omu kibuga banjijako mu kyalo okitegeera naye kati mu mbeera ng'ezo nze kiri kimu ekigambo nsonyiwa si kyangu okwogera naye nze nsazeewo nkyogere kubanga kimanyi n'abawuliriza nabo tebaagala ntalo okuddiŋŋana oba okukwatagana teguba musango kati nganze nsazeewo kubanga ndaba nyigirizibwa nsazeewo nze nganze abantu banaagamba lwakiyize mawulire ebintu by'abasereebu bibeera bya mawulire okola nti bayombera mu mawulire era bwe baba baddiŋŋanye era ne balaga mu mawulire nti bakoze baddiŋŋanye nti ebintu olw'ensonga nti ebintu bino bibeeramu bafaani abagoberera mubeeramu bampalaniraako Lutalo ng'ayina abawagizi e Masaka kale katulinde oyo omusajja gwe bayita Branic Benz omuyimbi yasobola okuba ate ng'ateekawo 10 ku 10 okuba ate nga atyoboola obufumbo bwa David Lutalo ne we twogera mukyala we tali mbufumbo olw'embeera ya Branic Benz
yamubuulira buli kimu David Lutalo kyali akola kati mu mbeera eyo Branic Benz niwe twogera akadde kano unaga mubugambye nti David Lutalo bw'atakuddamu ogenda kukola otya yamukoledde n'akayimba. Okay, kati Branic kuba musajja Daudi Lutalo nga musirise nnyo n'amawulire newe gaba gamukyokozezza nnyo nga asirika ogenda kukola otya? Anti kati ekikulu kiri kimu nze sajja kwewozaako kusinga kati nze ekiriwo kiri kimu nti nze ekikulu abadde ababo bafaani naye abantu abasinga ekigambo nsonyiwa tebakyogera abamu bakyogerera ku ndiri naye nze ntumbe omukisa nga nkyali mulamu sigamba nti wambadde oba ndi mubi nnyo naye just ndaba nti ebintu byenkoze ate singa sibaddeemu n'ezo ntalo olw'okuba nga waliwo abatya okunkolera olw'ensonga nti oli bamwetaaga bapimaapima akiri aleka Benz n'atwala Lutalo nti mu mbeera nze nsazeewo okumugamba nsonyiwe okuba omuntu okuvayo okwetonda mu lwatu si kyangu ansonyiwe naye newaana batavuddeeyo kwogera nze ekikulu mu maaso ga Katonda ye alaba nti kivudde ku nsobe ya mutima gwange era nja kuba nkyogedde ate kyemmanyi David Lutalo muntu munnaddiini omusiguze akaka omuntu amusonyiwe olw'embeera kanveeko mulamu katiri nnyo twongereze ku musiguze ono dda omukulu gwe bayita Branic Benz oba anoonya kakamu baaka gwe naawogera kuba ate ng'ombuulira endowoozayo nga bwetambudde musaayi gwa Daudi Lutalo mpeereza obubaka bwonna agamba nti ennyimba zonna nga zisobodde okutambula yawandiika nnyimba maama tunaalaba tuti embeera nga bwetambudde ng'agamba nti yasinga ne David Lutalo ng'abigamba Sharon nno awo nno Sharon ine n'awubwa n'agamba kangende wa Branic Benz oba oli awo anaafuuka superstar singa wetogera Daudi Lutalo akyalidinga kyati genfuna okuva mu nkuba ez'enjawulo kitegeeza ne wa Branic Benz gye yagenda omukyala Sharon yavaayo akadde kano we bagambira nti akusigula takugula mu mbeera eyo mubuuziza omukulu Branic Benz oluyimba luno lwaleese olw'ekwetonda Daudi Lutalo oba anoonya kakamu baaka sooka owulire omuyimbi nti n'oluyimba nalukoze olwetonda nagasseeko n'oluyimba kati ate mpitaawo nti oluyimba n'oluyimba lwennyini luli mu kwetonda lulimu bubaka obwo kitegeeza nkozesezza emikutu gyonna egisooka nti TV bwe batewulidde oluyimba lujja mutuukako radio bwe batituuse social media ejja mutuukako kubanga era oluyimba lwenjagala oyisaayo singa lwebadde lulala lwandigambye kale naye era oluyimba lwenkoze era oluyimba lugamba tusiŋŋane okay ndi muyimbi era nti muyimbi okawulidde wano wentuukidde okumubuuza wulira gwe yasigula Sharon Walukaga okumubuuza nti eyamulabako mu Kampala oba ewakaliga nanti yamuteekamu ebigambo byonna okuva ewa Daudi Lutalo agamba nti Daudi Lutalo buli kivulu kyagendamu ayaya eyali kajiko nattabula Branic Benz wawano omubuuzizza nti oba amulabako Sharon eyo nanti newe yadduka Sharon okyamuwulizaako Sharon simanyi okwamunzikiza n'omunzikiza nti gyali kuba yali kasitoma ng'omuwandiikira ennyimba era anti muno kasitoma yandeta obuzibu bweddamu n'omuwuliza yakuleetera obuzibu kasitoma yakuleetera emiwungu eddamu n'omuwuliza oyo kasitoma muno omuleka n'ogamba owa kamwesonyiwe kati mu mbeera eyo eri emu nze nsaba ankiriza mutusinkane mwetonde wekyetaaga mufukamira mufukamirire kubanga munange era yaliko mukama wange era nsinga nzabawuliriza basentinale bansonyiwe naye nnyini ansonyiwe kubanga okwetonda si kyangu ate nvuddeyo kati embeera ya covid bingi byenjukizza bingi byenfunye nendaba nga abantu fena tulina okudda eri Katonda badde nga sifuna bugumu bumenyeka naye mmenyese nze nsaba nsonyiwe byonna ebyaliwo byonna byenamutuusaako mukulu David Lutalo bw'aba awudda saakomeko ekyo nagasseeko n'akayimba tebayita tuddiŋŋane n'akayimba bakayita tuddiŋŋane omukulu Branic Benz keyayimbye nakutegeezezza nagambye nti obuzibu bwe ne Daudi Lutalo buva ku ki ku nsonga gonna nga wesobodde okuba ate ng'etambula obuzibu baawa obuzibu obuva nawandiikira mukyala w'oluyimba nga tali tayagala ayimbe naye nga nze mu kusooka nga omanyi nti nali tumanyi nti mukyala olw'ensonga oba mu kibiina ne mukamaawo togenda nnyo mu bya famire ekizibu nnyo ndowooza okitegedde okuva yawandiika oluyimba ng'aluwandiikira mukyala wa Daudi Lutalo yeefuula nti tamumanye yitakuze 75 ombuulire Branic Benz kino kyakoze ekyokwetonda Daudi Lutalo ng'omusajja omuganda mbadde nsuubira okuba ate ng'ayita ku basajja abakulu nga banne n'agamba kampite munywanyi wange madimbuko tugende wa Daudi Lutalo twogereyo nga tebiri mu mawulire akadde kano sikakutyoboola amezze n'aluma n'okuluma Branic Benz lino jogo isoko ulira abayimbe
so pendowoozayo Branic Benz Akaaye webale kuweereza kale boss nekazibu kyanta awe omusajja ajoga wati yali asubira teyajja mawuli ebyogo lyaliko kala kumusonyiwako yadde eddakiika n'emu aya basi akomererwe bannamasaka bagambye omukulu Branic Benz bakomerere sebo alosebo ono mukasa Robert ekiruli sanyi tamusonyiwa musajja oyo muzibu nnyo tamusonyiwa eryo si jogo lyogo ly'amaanyi tasonyiwa aya basi sebo Centenary FM hello sebo duka sebo Centenary FM okenye nzite oyagadde kola mawulire naawe nenga gamukomyawo oba gamwonoonye bafaani Daudi Lutalo ng'ayina abakyala basinga omuwagira be bangi ate anoonya akatale k'abakyala ak'okwagala music we hello sebo afanise agamba atya webale kuweereza sebo katalyana leme katinyondo tamusonyiwa akomererwe aya basi tipula agambye nti wulire jogo Branic Benz atakiwulidde Daudi Lutalo ye muyimbi gwasigaziza okwesonyiwa omusiguze akakana okwetonda ensibu etyo isimake bwagambye akolimye kakeeteeka mulunda tateesezza Mugema Wilson agambye naye Branic Benz ajoga Lutalo tamuwadde budde bwakumusonyiwa yalagira bulagizi mbu n'akayimba nkakubidde anoonya kamubaka Mutyaba Shafiki agambye ajje musayininge Mutyaba